Kale nze lujjo mulungi atulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa wekitiibwa Captain Mike Mukula tuzze okubeera nga twogera ku nsonga ekutte wansi ne waggulu ey'emmwanyi. Bantu bangi wansi eyo babuulira ebigenda mu maaso naye okutegeera omulamwa n'okutegeera ekikulu ekiri mu nsonga eno kikyalemye bangi nnyo olw'ensonga nti kikyali kipya okubeera nga Abannayuganda bakitegeera ow'ekitiibwa. Y'ensonga lwaki tusazeewo okubeera nga tusaba tufune omukisa guno naawe obeeko ky'olungamya eri Abannayuganda ku nsonga eno egenda mu maaso ey'emmwanyi. Ojja sooka ne babuuzaako. Basebo mbalamusiza bwenna era ng'omusuubuzi kafulu era ntegeera ebintu bingi ebikwata ku ggwanga. Njagala Bannayuganda bakkakane baleme okuwuliza bino ebisasamaza abantu bwe bafuuze ofuula kaawa wa politics. Yes, kituufu nti abantu abamu bali kwegamba tebagitegedde bulungi era njagala kusaba mu maaso abantu bafune obudde basobole okuyigiriza abantu bwebanga tebannaba kufuna reforms nga zino abantu basobole okuyiga n'okumanya. Information is power. Naye njagala okudda mabega abantu baleme okusoma alphabet wakati. Tutandikire bwe twatandika okulima kaawa. Omuzungu mu 1914 n'emyaka okweyongera mu maaso paka kati batunda omuddugavu mu slave trade for over 400 years, emyaka egisukka 4. Lwaki? Okubajja West Africa n'ebifo ebimu mu Africa, okubatwala e Brazil okulima kaawa oba coffee ne sugar cane oba sukaali, ne batwala bamu mu America okulima pamba abaddugavu, ne babamu ne babatwala e Cuba okulima tobacco, n'ebifo ebimu nga Venezuela, Colombia, ensinga ezo ne Middle East, West Indies. Kikyengezaako okutegeeza fast story forward. Ekyo kye yaleetera America ensi United States okufuna gye bayita Civil War mu 1776 thereabouts. Era bw'otunuulira abazungu bwe bakomya slave trade ne batuula nga company kinoomu eza Bungereza, European Imperial Companies, to partition the African continent ku 1884 ne 1886. Lwaki? Bali baagala okukozesa abaddugavu baleme batwala wabweru naye bwe bakozese ku ttaka lyabwe ku nsi zaabwe okukozesa baddugavu okulimira omuzungu. Yewati no mu 1900 bakola agreement gye bayita Buganda Agreement. Era ne bazimba ne meeri gaali y'omukka yali eva e Mombasa, Uganda Railway, Mombasa paka e Kampala, ne ogitwala paka Pakwach kujja Pamba. Naye mu Uganda ogenda okulabira ddala nti no Buganda wano balima kaawa, Robusta coffee, era Bugisu ne balima gye bayita Arabica coffee. Era Robusta coffee mu export y'eggwanga etwala 60% of the coffee export. Ziri endala ebifo ebirala ku 60%, Buganda erima 60% of the 60% of the coffee. Naye fast forward ojjukira 1918 bateekawo gye bayita kiboko, okuwa abantu ekiboko baba tolima eki kaawa. Era ne ba 1921 ne bakola Buganda Cooperative Union. Fast forward 1959 gavumenti ya Bungereza yateekako gye bayita Uganda Coffee Marketing Board. 1959.
Cooperative Market Board eyo yali kampuni yokka ya gavumenti, ekitongole kya gavumenti yali ekkirizibwa okugula ki kaawa for many years. Era njagala kutegeeza nti no wano mu Buganda twagenda ne tufuna East Buganda Cooperative Union, West Buganda Cooperative Union, Banyankole Kwetera Cooperative Union, Bugisu Cooperative Union, Teso Cooperative Union. Kwegamba cooperatives ezo zagenda ne zeegatta okugula ebirime ne bigiguza cooperative. Kati nga abali bagula coffee bali baguza Coffee Marketing Board, abapamba bali baguza Lint Marketing Board. Kwegamba ebitongole bino gavumenti yabikola ebiseera ebyo. So going forward balina ne company ya tea ya chai. Naye ebiseera bwe bojjukira abantu abasoma byafaayo, cooperatives zino zaali tezisasula abantu nga babawa cheats naye nga batwala kaawa nga tebasasudde cash. Ate nabo ne baguza Coffee Marketing Board, oluusi ne batwala time nga tebafunye kisente zaabwe. Era mu 1991 gavumenti President Museveni yasalawo naga nti Coffee Market Board is a den of thieves. Ababbi be bajjudde munda banyazi. Abantu nga abasinga tebafuna sente zaabwe. Gavumenti yagenda nesasula ate compensation okusasula abantu bano. Ne tufuna gye bayita liberalization. Kyasooka liberalizing the economy. Abantu basobole okugula ebintu nga bwe baagala. Company kinoomu bagule direct. Government neteekako ne Uganda Coffee Development Authority, UCDA. UCDA omulimu gwayo n'obukwakulizo paka juzi yali erina ebintu bina. One, okubawa abantu ebirime, seedlings. Ekyokubiri, quality control. Ekyokusatu, okulabira ddala nti no bakola research ku mwanyi. Ekyokuna, marketing outside, okumanya balance ki ani bibaguza. Abantu banywa kaawa bu mawanga gonna gali ku nsi are over 1 billion people, which is 12.5% of the population of the world. Abantu bali ku nsi. Naye kye njagala kutegeeza, from 1959 up to 1991 up to June, Uganda yali exporting kaawa beyond 2 million bags. Ensawo za kilo 6. Bwe bateekako Operation Wealth Creation ya Sale neteeka abasirikale mu bifo ebisinga, Uganda ne bagigazetinga to 18 zones. Buli zone eyo agricultural zone ngeri babeesobola bulungi under NAADS, National Agricultural Advisory nankane ya Ministry of Agriculture. Negezaako okuyamba balimi, era njagala okutegeeza baleeta ne varieties ezanjawulo okuyamba omulimi ali wansi n'omuwa ensigo n'ebintu byebikozesebwa ne nankani zino pesticides. Nosanga nti no kati export zaffe nezikola ki nezambuka. Kati Uganda exports 6.3 million bags. Uganda is the second largest, yesinga erikati ediridde Ethiopia in production of coffee. Esiize Kenya, esiize Rwanda, Burundi, DRC Congo, Cote d'Ivoire n'amawanga gali mu Africa. Lw'enkola eno kubanga lwa policy eyo government zeekoze, kati tulina excess ku mata mu ggwanga, tulina excess ku bintu ga ebikajjo, sugar, tulina excess ku chai, tulina excess ku bintu ebirime byonna tulina excess. Kuba Uganda erina 48% of East Africa's arable land. Our comparative advantage eri mu agriculture, abangi gaffe gali ku ttaka lyaffe erigimu. So kikyengezaako kutegeeza mu nkola entuufu abantu bagenze ne basasamaza enkola eno y'okukyusa gye bayita rationalization. Ogezaako okukendeeza enkozesa ya ssente za gavumenti, ezo ssente baziteeke ku balimi, okulwanyisa obwavu, okunoonyeza abantu tusobole okukulaakulanya ebintu ebisinga, to rationalize, to make it better.
kiki kibagendereza UCDA ejja kusigala mu Ministry of Agriculture naye tejja kukyuka mu nkola yaayo munda nga bino bukwakulizo bwonna bwensobodde okunnyonnyola abantu ejja kusigala ng'egoberera era office yaayo ejja kusigala mu ministry mu office wano Jinja Road next to National Water and Sewage Corporation ekole kyebadde ekola n'ejja kuba ng'eri ntonomu more efficient ekyokubiri abantu kati olwa liberalization company eziri mu ggwanga ng'ovudde Coffee Market Board yali company emu yokka yeri egula kaawa kati tulina company ezisukka 8 over 80 companies are in the country abagula kaawa olina Olam Yuga Coffee esiga kati ogula kaawa company y'Abangereza ne company ezimu ez'anjawulo z'abazungu company ezisukka 9 mu 10 bazungu bagwira abagula kaawa direct omulimi nafuna ki nafuna sente ze direct teolibona ate bya cheat oba nja kusasula oluvannyuma bo bagula cash kati kiki njagala kutegeeza bana Uganda bano abantu baffe bagenda ne basasamaza enkola eno ne badekukwatako bulungi era kyenjagala bana Uganda bakitegere bulungi obukwakulizo n'obulagiro buvudde ku bazungu abagula European Union olwa Paris Conference kuba tebaagala bataddeko satellites waggulu okulaba amawanga gonna tebaagala abantu abatema ebibira abatema ebibira balime ki emwanyi kubanga waliwo ssente kati olwa the green movement kati gye baliko so bino tebivudde mu gavumenti ogamba nti no kaakati bababala babalemese okulemesa Buganda ebyo byaswakaba that is not correct ebyo bivudde ku bazungu kubanga abazungu baagala okulabira ddala nti no temuteba bibira okusimba kaawa number 2 mukozese pesticides entuufu era NADS operation was creation ne UCD egoberera ebyo number 3 bakozese fertilizers entuufu kubanga kati waliwo fertilizers ziva ku nsi ez'anjawulo ne pesticides eza China n'endala zino bagezaako okujinga abazungu batya nnyo kokolo so bino byonna bivudde okulagira abantu baffe bakozese line entuufu okola ki okulima kaawa naye tewali agenda okulemesa omuntu yenna okulima kaawa Uganda kaakati exports 6.3 million bags Edirida Ethiopia exporting 7.3 million bags. Uganda is number 2 mu Africa yonna. Naye Ethiopia consumes 60% of its coffee yayo. 60% esigala baginywa munda. So bw'otunuulira Uganda yeekulakulanye era eri mu maaso. So ky'oyagala kutegeera bulungi mu nkola eno. Gavumenti kyegezaako kati okuyamba ofuna gye bayita value addition. Value addition. Abantu tusobole okuzimba factories. Bwe tuteekako value mu kaawa waffe tumutunde mu nsi eza Africa ezigula ezinywa kaawa kubanga Bannayuganda tetunywa kaawa ne Kenya tenywa kaawa twagobera culture y'abazungu Bungereza Rwanda tenywa kaawa kwegamba ogenda okulabira ddala nti enkola eno twagala value addition tusobole okuweereza China tusobole okuweereza India tuweereze amawanga abasobola okugula kaawa yaffe factory gye batadde entungamo nani yagadde okulaba gavumenti ng'eteekako enkola ennungamu bafune omusuubuzi omulungi naye e Masaka akole factory bamukolere factory ng'eyo bamukolere omusuubuzi omulala oba abasuubuzi oba cooperatives Eluweero na wano saidi za Mubende abalimu b'ekaawa n'eno Kyaggwe Mukono saidi zeeyo kwegamba ne Mbale kuba ne Mbale balima Arabica coffee nabo bazimbire factory gye basobola okuteeka what you call value addition
eyo ejja kuleeta kwegamba enkola ennuŋŋamu y'okuyamba omuntu wa munnayuganda okuleeta enkulakulana ku nnima y'ekaawa n'okuteekamu addition. Ekisembayo okulabira ddala nti n'abantu baleme okuteeka ebigambo bigenda okuleeta obukyayi, okusiga abantu obukyayi. Ze babanga ososola mawanga, ze baba ompisa omuteeso, ndi muteeso. Baba bakuyise omusoga, oba otoli musoga, oba bwe bakuyise omuganda, toli musoga oba munyankole, ekyo tekivuma, tekisosola. Kwegamba abantu abamu baleme okuyiga enkola ennuŋŋamu, baleme okusasamaza abantu baffe. Nze ndi musajja muteeso, nawasa mukyala muganda w'enkima, wenjagala nnyo, tulina abaana. Muganda wange omuto yawasa mukyala muganda w'e Masaka, Munabuddu. Era kwegamba enkola ng'eyo, kati mukyala wange mumuyita muganda, mba muvumye. So kyenjagala bannayuganda baleme okusasamaza ekintu ekitono. Kino kyokugezaako otwawula. Kwegamba tukwate ensi yaffe tulwanyise ebintu ebitaano ebitawaanya kati. 1, obwavu. Ebiri mu byalo ne mu bibuga. Abavubuka bangi tebalina mirimu. Bakaba obwavu. Ekyokubiri, mirimu. Okunoonya emirimu. Tulabe engeri gye tusobola okukendeza ebbula y'emirimu. Ekyokusatu, obutamanya. Kubanga abantu bangi nnyo balina obutamanya. Kibatawaanya nnyo. Abantu balowooza nti no bamanyi naye tebamanyi. Ekyokuna, enguzi. N'ekyokutaano, engabana y'ebintu gye bayita service delivery mu malwaliro, masomero, mu nkola ng'eyo, enguudo, masannyalaze. Kwegamba ebintu ebitaano bino bye tulina okukwatagana ng'Abannayuganda, ng'Omuganda bw'agamba agali awamu ge galuma ennyama. Naye bino bya okugabana abantu baffe, okusasamaza abantu baffe, tejja kukulakulana Africa. Tulina ebizibu bingi nnyo ebikutte amawanga, si Uganda yekka. Ne Congo erina ebizibu bye tulina, Kenya erina ebizibu bye tulina, Ethiopia erina ebizibu bye tulina, Nigeria kye kimu. Naye ng'Abaddugavu tulina okukwatagana tusigale nga tufuna African solutions to African problems. Bino trivial politics will not grow our economy and our country. Okay. Captain, obinnyonnyodde bulungi okuleka nsaba okwoneka okukyabalimi bennyini kuba mu kyo ebyobufuzi byo bijja kubeerawo, ebyogera bigenda kwogerwa, naye babadde bafunye essuubi. Era badde beenyigidde mu kulima emmwanyi. Kati essaawa eno mu kubuzaabuzibwa oli walaba nti gavumenti ereka nga yegenda okufunamu laani ye agenda okulima. So kubeere ng'obatangaaza ku ekyo omulimi agendera ddala eri ku ground n'alima. Omulimi njagala mukubira omulanga akkakane. Kaawa mu ggwanga ne mawanga galiyo emaze emyaka egisukka 5 nga bamusuubula. Era abantu banywa kaawa kati gawe njogedde basukka biliyoni 1. Era ssente zino kampuni kinnoomu ezingidde mu ggwanga ezigula kaawa direct. Mu mwaka guyise Uganda yafuna $1.250 billion ssente za wabweru ze baavungisa ne zigenda direct kubanga eyo yali export. Ezo ssente baali bazikozesa okugula direct ku mulimu wa kaawa ezisukka trillioni 4 za Uganda. Ezo ssente ezo ziyamba omuntu wa bulijjo asobole okusomesa abaana be, asobole okugula ngoye, asobole okusuubula, asobole okukozesa ettaka eryo okulakulana obyobulimi. Era njagala abantu basigale ku mulamwa, baleme okuteeka politics ku byobulimi. Kubanga okulima ne obusuubuzi kye kimu, nze ndi musuubuzi, naye sobola okugatta politics ku by'obusuubuzi by'okulima. Kwata ettaka lyo, goberera era genda mu maaso lima kaawa, ojja kufunamu nnyo okusinga omuntu yenna kubanga obugagga buli ku ttaka. Emmwanyi terimba. Era gavumenti ejja kuteekamu essira okulabira ddala nti abantu abalima emmwanyi
tebajja kufuna okukosebwa, bajja kufuna obuyambi mu gavumenti, bajja kufuna enkona esobola okutuuka ku buli muntu yenna okufuna ebibala, okufuna nankani zino emiti, pesticides. Era Ministry of Agriculture ejja kuyamba nnyo omulimi agende mu maaso alime kaawa, abalima kasooli bagende mu maaso balima kasooli, abalima ebijanjalo bagende mu maaso balime ebijanjalo, abalima ebintu ebyanjawulo, essente ziri mu ttaka era bugagga kiva ku ttaka. Tugende mu maaso, omuntu aliyo tamanyi ennaku y'omuntu y'omulimi, gavumenti ejja kuyamba. Enkola empya ebayamba. Enkola eno empya ejja kuyamba nnyo omulimi, era tewali gavumenti eyagala omuntu oba ensi okukka wansi. Gavumenti ku nankani mu nkola y'okuyamba omuntu walijjo gye bayita parish development model, PDM eno yokka gavumenti etaddeko era eteekako 1.1 trillion buli mwaka ogenda wansi mu parish okuyamba omuntu wa bulijjo. Waliwo sente eziva mu operation wealth creation, ezo nazo zijja ku mulimi. Waliwo sente eziva mu NADS, obuyambi buva mu NADS, ezo zigenda ku mulimi. Waliwo sente eziva ku youth entrepreneurship, ezo zigenda ku bantu abali wansi abavubuka bali mu kulima. Waliwo sente z'abakyala eziva ku youth women empowerment, eba sente z'abakyala zigenda wansi. Waliwo sente zigenda wakati abali mu urban centers, ezo nazo weeziri. Kwegamba olabira ddala nti no mu nkola ennuŋŋamu, enkola eriyo gavumenti eyamba oba etaasa omulimi, era omulimi ajja kufunamu bulungi nnyo, muleme okutya. Nze ŋŋenze kati kunyigira okulima oba okuteeka ekkolero gagadde ewaffe etteeso, egenda okugula sunflower, egenda okugula simsim, egenda okugula ebinyeebwa n'ebintu ebirala, tusobole omunyiga tufune gye bayita vegetable oil, tusobole omuweereza tumukozese mu ggwanga, tugende muweereze ku nsi ezituliraanye n'amawanga agali wabweru. Value addition eno ejja kuyamba omulimi, era enkola eno yennyini egenda okuyamba ne abalimi ba kaawa, muleme okutya, baleme babuzaabuza. Enkola eno ejja kuyamba buli muntu yenna omulimi, era njogera nga omusuubuzi mu ggwanga, era mbasuubira bulungi nnyo, njagala bategeeza nti muleme okutya, baleme bateekamu politics tomugatta n'obusuubuzi n'obulimi. Kikulu nnyo ekyo. It is a good submission. Yes, thank you. Peter Ali Moses, marketing manager wa Tete Business Solutions. We deal in printing, branding, and general supplies. Tukola signages, tukola corporate wear uniforms, n'ebintu bingi. Bino byonna bye mulaba mu dduuka, zino samples. Buli kyolaba kyonna tulina stores, tukola bintu bingi, n'abasinga bamanyi tukola printing and branding only. Naye tukola bingi, tulina departments ezirimu civil engineering, ezirimu installations, mechanical installations, n'ebirala. Tuli located at Lighthouse Arcade behind Charm Towers, C12. Era bw'otuuka ku C12 obupande waffe wonna oba obulaba. Airbnb home ge maka gapangisibwa nga galimu buli kimu, ojja nangoye zo zokka, gasangibwa Namugongo kumpi n'ekiggwa ky'abajulizi, oluguudo lwa Kolansi paka ku gate. Galina sitting room enteeketeeke obulungi, dining, effumbiro, kw'ossa n'ebisenge bisatu okuli ne master bedroom. Waliwo wifi, CCTV kamera ziraba ebweru ne munda. Ku kisenge waggulu kuliko amasannyalaze okwetangira ababbi. Inverter etereka amasannyalaze ne gatavaako. Garden nnungi, parking nnungi, gate ya remote. Ekifo kino kyakolmodatinga abantu okuviira ddala ku muntu omu, couple, family, nammwe abategese bu party obw'enjawulo. Kuba ku namba z'essimu eziri wansi awo. Amanya nze Nsuuga Mustafa, nkola ne Ali Hira Holdings Uganda Limited. Tuli bakozi ba biodigester wamu n'okuzimba okw'enjawulo. Tuli mu kizimbe kya commercial kwegamba kale arcade mu lulimi olumpimpi. So olwaleero tuli waneeno nga tuli nkola biodigester. Ekyenjawulo ekiriwo nti yo eri mu basement wakati, okusinziira nga bulijjo abantu mu kiraba nti eno parking lot. So eri wansi eri parking lot eri mu basement. Leero tukoze size y'abantu 5
ng'era erina capacity okusavinga ekizimbe kino kyonna nga wekinaabeera. Wano eno ng'era emigaso gya bulijjo gya biodigester tebagenda kunuunamu. Atwetaaze ku namba z'essimu 07017669992 ne MTN 0789224230. Enamba ezo zonna kwe ziri ku WhatsApp. Abantu bafadde batulaba mu videos enkadde badde nga batumanyidde Kololo, Prince Charles Drive, naye kati twavaayo twala omukisa guno mbagambe nti ndo twavaayo kati twadda ku Grand Imperial Hotel, room 28 first floor. So twavaayo, enamba zaffe ez'essimu zonna zikyaliko nga bulijjo, just nti twakyusa location.